Abakristaayo mu kanisa ya St. Paul Church of Uganda Kisimbiri beetegekera okuzza emyaka 45 egy'ekkanisa eno. Mu nteekateeka y'okujaguza emyaka 45 bongedde amaanyi mu kukulaakulanya ekkanisa nga bali mu kaweefube w'okuzimba ekizimbe okunatuula eddwaliro ssemaduuka mwe banaasobola okujja ensimbi okuyimirizaawo kkanisa. Gendereddwamu okusinga otukuŋŋaanya wamu n'okudduka olw'emibiri gyaffe n'obulamu bwaffe ate nga tunoonya ensimbi obukadde 210 ezizimba ekizimbe kye tuyita Ebeneza ekinabanga ekijjukizo nga tujjukira omu banaffe okubaatandikwa guno oguwezezza emyaka 45. Mu mbeera eno abakristaayo mu busumba bw'e Kavumba bakuŋŋaanidde ku kanisa ya St. Paul Church of Uganda Kisimbiri okwetaba mu misinde mu bunabyalo okumanyisa n'okujjukiza abakristaayo ku nteekateeka eno era ng'omubaka wa Busiro East Medad Lubega Sseggona agyetabyemu. Omubaka Sseggona ategeezezza nti wakugenda mu maaso n'okwetaba mu nteekateeka z'okuzimba kkanisa n'asaba abakristaayo okukwataganira awamu. Nsanyuse okuwulira pulojekiti egenda okukendeeza akabbo. Abakristaayo munsobera akabbo kayitiridde singa mwabikola bulowooza singa akabbo katambula. Myaka 45 bwe bulamu bw'abantu abasinga obungi kufa abali wano. Singa ebyo byakolebwa singa kaakati tujja buzina ku kanisa kwewola. Omusumba w'obusumba bw'e Kavumba Reverend Samuel Ssennyanja atendereza abakristaayo olw'omukwano gwe bongedde okulaga kkanisa bw'atyo n'abasaba okwongera okukwasizaako obusumba buno okukulaakulanya kkanisa. Mumuwagire waliwo abamu abeeteeba bino bye tukola tetubirekawo naye abalala tubirekawo nebiranga bikwatibwako nolwekyo mumuwagire puroguramu zino zonna. Tuli mulembe nga n'akabbo nako tekakola nnyo ennaku zino katulina okuba bakalaba nga twongereza ku nsimbi ezingira mu kanisa ezitubuulira enjiri n'okukulaakulanya ekifuukuza nti ekizimbe ekyo nga kizimbiddwa nga bwe nga kijja kubaako Sunday school kibeeko eddwaliro tutuusa obuweereza eri abantu ate kubeeko n'amaduuka gajja tuyamba okuyingiza ensimbi okukendeeza kabbo ate era n'okungera okufuna ensimbi ezikola emirimu gy'ekkanisa. Ensimbi ezisoba mu bukadde 2 ze zinoonyezebwa okuzimba ekizimbe ky'ekkanisa eno mwe bagenda okujja ensimbi eziyimirizaawo ekkanisa. Jacqueline Nantale. Otyo kakati ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Dr. Mantiya